Aliye ni mwadde nnaku 7 senga tamenya byayogedde tajja nga takyasiba musulu nga gumuyita mbuyisi akwata akazindaalo eddoboozi libule. Nkugambye Allen Skin ebibye ebyo byongerera okubeera nga byononeka mu maaso awo mbikuletedde olunaku olwaleero Tamale Mirundi Junior ebibye naye nkugambye Pressure 256 oba muyite kabaka wako TikTok kyamukoze hamusabudde ne fulufiga mune bonna anti bulijjo banoonya asobola okubeera nga abachallenge nga finally azuse video eno nyaga tujuwa obudde kubanga muli mu bingi ebyokuyiga naye nga tetunagendayo mbadde nsaba video eno musoke mugimpere like mu mutima mulungi ebirengeso tambe tukerawo bonna abandikedde okumanya kweno information ddala bonna abali ku side ya Pressure bagamba Pressure mubasabula abo abasajja ba NRM oba abapluggers ba NRM kubanga nabo bwasuse okubeera nga abatuvuma ku social media mujukira bulungi kino Pressure yavayo nabagamba tino ali ku side ya His Excellency Robert Kyagulanyi kama mbaya ne bamusayo oluzira ataina akyasobola okubeera nga kolaki akyusa olunaku olwaleero nga benkugambye akedde okubeera nga asabula banene bonna abali mu NRM nadala bakulire ba bloggers Frank Abawo wamuna abalala naye nga tanaba kubeera nga alumba Frank Abawo yasose nasabula Tamale Mirundi Junior ne full figure bonna n'abasesebula video eno njagala ogirabe yonna mpaka wegwayo ombulire ebyaddala akasajja kakomyewo kubeera nga yubirawo Bobi Wine omubiri oba azenga ali kubibye sokolabe tumali tweyongereyo mana imalayo oyo Yo Tamale Junior yafukamirira omugagga Amini nga biyiseke nnaku gwa kabira. Nanga kabuto kamutumbidde kamulinga entumu ya kasasiro yennanga yewesemu bwati alinga akasikirize kabbi ng'atunulanga ebigwa bitalaze bannange. Kale go busuku Tamale wabujjawa. Kwesiriwaza aleme kwesa nnyo kirasi. Kale wafukamirira omugagga Amini gwe n'okikulumirawa. Fukamirira otyo omuntu atavuga Brabus, atavuga Range Rover, atavuga Rolls Royce, atavuga Maybach. Iwa mayali mu motoka ki ate nga bagamba mugagga. Akamotoka kali awo kalinga akayumba kembwa. Mugagga Amini ke yali avuga. Kale gwe kyakunyiza Tamale Junior yafukamirira mugagga we gwe n'onyiiga. Alina okukimanya nti no abo abantu abeera abawa amasannyalaze kale alinamu okutusanyalaze twabbi naye lwaki abeera yeeswaza bwatyo tetuganye nti mulekwa yasikira kabada naye alina okwewa ekitiibwa. Tamale Junior alina ku masannyalaze gabbi. Yasikira kabada bane basikira akedi ye yasikira kabada. Onawulire enkyanga bakutandiseeko. Nze bonna mbasobola mbakuba kakota bajje. Chali wange bwe manga nakola ensobe okutumira ababaka mu vereso. No, chicken ira esaawa eno ndowooza olaba olina 1 million followers olaba nga ndowooza oli wa kitalo nnyo era Pressure talina masannyalaze goyira. Amasannyalaze ng'alina ssebo gabuzeeko Don Chris gwe wali owolereza. Munange si masannyalaze ge naliko just chali Shira Price amala okumbulookinga naawe n'ombulookinga olowooza ndowooza Shira Price yagenda okutuusa gy'olaga. Shira Price yali alipira naye ng'anoonya masannyalaze kyovula yaliko mukwano gwange ekyamutamya nti ali fake. Munaye Pressure nze sirina grudges naawe mba nakunyiza somewhere somehow nsaba kunsonyiwa. I'm very sorry. Kiveo. Mizanyo gino don't play those games. Saba kunsonyiwa kano. Chicken wetondere oti omulalu. Bade simanyi nti mulalu. Eddalu linga eryaseemuze mpulira enjogera sigitegeera. Yaliko bitabika n'abeera ku prison mulalu gwe tokimanyi. Bade simanyi nti mulalu. Damu mwana kulowe. Bade simanyi nti mulalu munnange. Mulalu ebyaddala. Gwe bakutuma n'oleeta. Labo bukoti abalalu chicken. Ate nze kankubulire gwe Frank Abaho. Ebyo byosala akawala atabye bigenda okuleetera obusiro obukusensera. Osalako oti enviri ne zibanga akabiina n'ozunga mu bantu ku myaka gyo. Nze mbadde embuuza ono chicken tumulabanga omuntu ategeera. Naye wootuukira kusa eryetondera abalalu. Chicken naawe omazeemu amaanyi. Olaba omuntu omulalu byenjogeddeko kuliko ekyobulalu tewakola byenjogedde. Njogenda be kanena kaleta akamansa nkali n'obugulu bukalinga kalamba. Kabato manya kindesi.
Alright, ebinga tubitadde ku mobile ebya Alien Skin byongeredde okubeera nga byononeka. Olunaku olwaleero nkugambye ate mulowooza omusulo akyasobola okubeera nga gusiba. Shalom 256 naye yamukyaliddeko n'agamba nti nedda akasajja ako tekeefuula nti no ke kasinga obulogo mu Uganda. Naffe nno ate tusaagirako nno ddala vidiyo eno njagala ogirabe yonna mpaka weegwayo kubanga eri mu bingi ebyokuyiga. Nyongera n'okujjukiza gwatana subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno kale katuyongereyo ne kyatulese olunaku olwaleero oyo goli mukulu ku screen yo Shalom 256 yabudde n'akanga omusajja namugamba nti no alirwedde okubeera nga naye amuloga ate olunaku olwaleero mulowooza Alien Skin ennyimba ze zikyatambula anti Shalom atazanya mu nsonga zino soka uleze Shalom wale nkuleetere Pressure 256 tumukyamwina mpaka bwemukoowa Alien mwadde ennaku 7 senga tamenya byayogedde ajja nga takyasiba musulo nga gumuyita mbuyisi akwata akazindaalo eddoboozi libule ajja ku stage ayime nga teri akubanjulu nga tebamulaba naye nga kwali ku stage mwadde ennaku 7 abimenyewo 7 days zemuwadde ajja kujja okuyimba nga yekka yeyeeraba nga yekka ayimba nga teri amulaba nayedda ku stage nga tekuli aliko naye nga kwali ayimba Nguta inzali neti fundi kwa Ayo mwana manyoli nyiri wali bantu bali koi ennaku 7 senga tamenya byayogedde ajja tuwanga n'emmere ekaawa bamwe emmere alabenga alaba munvu. Salamu alaikum ajati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyembeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu giganye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa kyobola bangabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze ajati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0752375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Furufiga ndaga ku mikwano gye tulabe ate furufiga oli mwanyanaze sitaani bannange ku manyoko furufiga mwanyanaze naye kati bwagenda ovaayo mu kkomera akakazi kewali olina wasanga kakunobyeko oba kakyali waka tukulira nno waza doyi naye singa olaba singa pressure bwolekera ebyokuvuma abantu oli muntu singa osigala ng'ovuma nga kabaata abaho n'abala n'otavuma abo banene olina ensawula gye wasabulangamu naffe ne tusanyuka ate nga ng'ovumye n'omuntu mwennyini gw'ovumye n'asanyuka ng'olaba by'oyogeravuma ebintu ebisanyusa lwaki wavaayo n'ogamba like yakoze ensobi lwaki wankomerera ku musalaba nakukolera vidiyo meka pressure no nga kumi ate ne page yange nga kugamba lekerawo ne kulanga n'essimu eyo si nsonga kubanga waŋŋambira nali sinnabavuma okay bwe nabavuma akola otya wanjeekera nondaba omutima nakukubiranga n'essimu buli kimu nengamba lekerawo nogamba nze njagala nga wenkubira essimu ngamba nze njagala kifo kyange nze omutima gwange basasi wena bwakola nakitegeera nti oli muntu mubi nnyo era ndi mubi ate wagambye ndi mulungi nze njagala abeera mulungi kingatteko atuuka ekiseera n'abivaamu n'agamba omwana ono kamwesonyiwe naye gwe ng'ofiirawo noyogera nga njagala osooka oterere kati tewatereera ekyalo nekifuna emirembe nga buli kumakya ovuma abantu ba Katonda balina omusango n'abatalina musango anyway nze njagala kutegeeza nti no omuntu okwogera amazima mukujja kuvuma bwe ngamba nti olinga ate amazima ge wali oyogera bwe bakusiba galagawa nkyayogera wali oŋŋanda owandiika mu kitabo eyo waka wo nga tokyabyogera ku social media nsobola n'okujja nayo platform ne ŋŋamba ba MP babawera ki ssente ze babawa